kati ne bamugoba ne bamugaba nedda bali obalowooza ba block bambi kyannuma muzadde wange bamuyisaamu amaaso nga genda eri mulyako abaana ssente mubakolera passport bambi nempulira bubi nnyo naye ng'oli tata wange nga musajja wa kitiibwa ebikunyumiza Haji nali naye nga bamugoba bagamba genda bamugobera eri bamugobya bufayiro twagala tata w'omwana ajja azijira bagamba nzi taata we nze taata tolaba yenna abalamba ate nze Ssekabira kale kikyannuma nali ninamu endowooza eyeesonyiwa ebyokugenda ebweru naye nalaba nga amaanyi ge yakozesa kuba nali nga njagala nga saagala nga sisalawo nenkiteekamu amaanyi nga balungi bebatugamba nga basala emitwe biki kuba visa yasooka nejja nebanga ogenze gibagenda okusalirako omutwe nengamba nedda kankozesa omukisa gwange wemba ngenda kufiira nali mukkiriza wemba ngenda kufiirwa Uganda nja kufa newe nali nyenyonyi nja kufa kati enjawulo zero kangende ngezese nnoonye ku mukisa gwange butufu nga weetaagawo obuyambi ewaka naye nga alina okukuyamba nze omu kuba nze nali omwana omukulu nga tewali mulwadde yagenda n'afuna obulwadde ne bumugwira nga tewali wadde 10 ningamba kangende nkole nsobole okujjanjaba kitaata wange byebimu ku byampaliriza era ekituufu nayita Kenya wadde omuze entambula yange bakukusa nayita Kenya tekwali kukuta yali entambula ey'amangu ebiseera ebyo kuba tewalingawo buzibu ebiseera ebyo kuba bigenda okwonooneka ffe nga tukoze eki tebagala kulaba ng'otudde era ekyo kyampa nnyo obuzibu ng'alina okulawuna buno obudde bwakola oba obudde bwakola niwe oba obimaze noonya ekintu kyonna ky'okola teri kutuula weebuzeebuze oba okuleka mpaka obudde bw'okutuula nga bukoze ekibuze oba obudde bwakola tolina kuwumula niwe oba obimalireyo wakiri bikola empola funira ddiiro ye South Africa ne bansomeramu e South Africa naye lwakubanga bye bansomeramu si bye nasanga wali aje kusomeramu waliwo omukwano gwange was the one, the king himself, King Smith, Shadik Smith, ngejo yagala mujo bompitamu wano ku program yaffe emanyiddwa nga Ekiyumba. Abasinga kummwe mwava ne mutusaba tubenga twogera ku stories zino. You've traveled all over the world mu nsi ez'enjawulo nga mugenda okuba nga mufuna obulamu obulungi, obulamu okusanyusa famire zammwe, okulabirira abaana bammwe n'okulaba munogattako ate ettaffaali ku ggwanga lino. Naye ate gye bigendedde okuggwa nga abamu bibadde successful ate bibadde successful. So we decided okujja ne program emanyiddwa nga Ekiyumba nga tukuba mu stories z'abaana abo abavudde mu ggwanga Uganda ne bagenda mu nsi ez'enjawulo okulaba muno ng'ate bagenda okunoonya ekikubya amagala eddiba. Era lunaku olwaliro sizenzeka ndi the beautiful the African queen nga yemumulaba awo tugenda kuba twogerako naye atubuulireyo story ye egamba etya tubale tujja tunyumya emboozi alabika ono nno musama ekiyumba kye kiyinza okuba si kyene Dubai oba kya Oman oba kya Saudi Arabia kiyinza okuba ate kyene mu Europe naye yonna agenda kuba bitugamba nekinaba kyene era side era nayo tujja kuba twogera okuba nga tukola ki tubyekubamu toki tubyetegeeza tuze ku mboozi gwe yagala travelinga biki byolina okuyiga biki byolina okwegendereza era gwali mu kiyumba emboozi eno ekuyigiriza ki oba ekugattako ki program call bagita Ekiyumba nange Shadik Smith nkwaniriza nange sayisokola kyenkwagalako kimu kyokka because obeera happy every time we bali kusiima simu ate yanjulireko tubuulira amannya go amanya n'eddoboozi nze Nabalamba Haddijah Nava jajja wange oyo ate mumbejja kati gwe simanyi woogwa neddira Fumbe oba maama wange nkwaniriza maama nange nsanyusa okukusanga osiibye otya nno maama nsiibye bulungi mutabani oli bulungi maama ndi bulungi gy'otuusaako engalo alhamdulillah mpola mpola eyo gy'oyise mutusinza ki maama nkuba nyingi bafa akasana katandise okuyakaya enkuba n'akasana bina tubiina bina mubiina alhamdulillah kwaniriza nnyo ku programu yaffe Ekiyumba wetwogerera ku mboozi zaabo abali bavuddeko mu ggwanga lino ne bagenda okuba nga ate banoonya kasimbi okwebeezaawo okubeezaawo famire zaabwe n'okulaba muno ate bakyusa ku bulamu bwabwe basinga mu mikono gyange kyogigenda Gina Smith kangende nkyusa ku bulamu kangende nkyusa naye abamu buganya okukyuka abamu bukyuse naye gwe engeri gy'olayika bo bwakyuka osiiba nsiiba alhamdulillah katugendera awo Haddijah Nava emboozi yo etandika etya era gweyo eri etya era biki byetwagala okuyiga mu mboozi
embuzi yange nakola Oman ne Dubai. Okay. Ndoza ebiyumba South Africa. Ne South Africa nayo. Zensi zina traveling mukola. Okay. Ojja kuongezako no ku ddoboozi naabo yogera nga bambejja ojja kuongezako ku ddoboozi. So tandikeroza neyo kirwe kyasooka. Ekyasooka kyali kya Oman. Kyali kya Oman. Yes, Kyasooka nakyo olwatuuka. Olwatuuka nali ndi awo nali mbeera najja Nankumbi. Okay. Baganda bange bonna nga balinnya bagenda ebweru. Nze nga ngamba sijja genda. Omaani babonyaabonya. Nga tulaba obutambi abaana babasala. Abaana babatta. Olwagira embeera neekalubamu. Mwaka ki guno? Gyali 2015. Okay. Embeera neekalubamu neŋŋamba naye nange kangende ngezeeko. Olwogamba ani? Neŋŋamba dadi wange. Kuba anko wange yalinga atwala abaana. Yalinga atwala. Wali wa mukisa naye nga nze saagala nga baŋŋamba jangu tugende tukole nga mbagamba nedda. Nze njagala Uganda sigenda ku mawanga kufa. Naye muna ekyantikka lumu. Neŋŋamba kangende ebweru. Nomukubira akasimu? Nemukubira akasimu. Era anko wange Nolden Kateregga n'antwala Omaani. Mu kugenda Omaani kale engeri gye nali nti waliwo obuzibu bwa language barrier. Lindako obuuse sitoole passport ogifuna otya? Passport sente ozijjawa? Sente za passport butuufu embeera yali ekalubye. Sente za passport mama wange omu ye yazimpa. Omu ku bamaama bo? Mama wange Masajja. Bamuyita Nasiwa. Ye yagimpa. Yazimpa n'engenda okukola passport. Kati nenkwatagana tata wange omu ate era baali bamuyita omugenzi Haji Kadala. Nanyambako nantwala ku internal affairs. Netukola ku passport. Ne basooka ne bamugoba ne bamugamba nedda titwagala ggwe. Twagala omwana yennyini ne muzadde wa situke ajje. Olwo olina emyaka ng'emeka? Nalina emyaka gyali 22. Olwo e Kampala okola ki? Kampala. Obe najja Nankumbi okola mulimu ki ebiganye kanziruke ngende? E Kampala kale nali nazaala omwana omusajja nampangisiriza. Ng'oli omukyala wawaka? Aha, naafunamu ebimutawaanya embeera netabeera nnungi. Nemwawukana? Netabeera nnungi nekimpaliriza okugenda ebweru embeera ng'eganye. Ali naye bamwali mwawukane. Ako kandekere tetwayawukana. Oyinza okweba wava ku kyeyo n'okomawo wava mu kiyumba nemuddamu feezi tu season 2. Kati ne bamugoba ne bamugamba nedda baaliyo balowooza oba bulooka bambi. Kyannuma omuzadde wange bamuyisaamu amaaso nga genda eri mulyako abaana ssente mubakolera passport. Bambi nempulira bubi nnyo naye ng'oli tata wange nga musajja wa kitiibwa. Ebikunyumiza Haji? Nali naye nga bamugoba bagamba genda bamugobera eri bamugobya bufayiro. Twagala tata w'omwana ajja bagamba nze taata we. Nze taata tolaba yenna abalamba ate nze Ssekabira. Kale kyannuma nali ninamu endowooza eyeesonyiwa ebyokugenda ebweru naye nalaba nga amaanyi ge yakozesa kuba nali nga njagala nga saagala nga sisalawo nenkiteekamu amaanyi. Bwe nagifuna passport nenoonya anko wange Kateregga Nolden nantwala nankonekitinga nengenda ebweru. Sente zino walonesa akasente ke basasula air ticket simanya biki gwezo wazijjawo? Akasente ako enzijukira mama wange omulungi abeera Masajja bamuyita Mama Rashid. Ye yampa sente ezo. Mama ababeera Masajja bo bakuyambira ddala wange ya passport. Nyinyi era mama wange oyo Nasiwa. Era yakweza passport. Mama wange oyo yakola ki? Amina. Ye yakola ki? Ye yampa sente z'ebyo ebyakola ku yonna. Ne anko wange then n'omugenzi tata wange. Naye nakola ki? Ebiseera bwe yali mulwadde byafunyemu obulwadde kati nirabanga era kwe bimu ku byampaliriza butuufu nga weetaagawo obuyambi ewaka. Naye ng'alina okukuyamba nze omu kuba nze nali omwana omukulu. Nga tewali mulwadde yagenda n'afuna obulwadde ne bumugwira nga tewali wadde 10. Ningamba kangende nkole.
nsobola okujjanjaba kitaata wange bye bimu ku byampaliriza era olwo ababazi wakamulo family babazaala ng'abaana bameka batuzaala faki tulinga abaana tuli 9 maama omu taata omu ffe batuzaala tuli abawala batuzaala 6 maama omu taata omu maama omu taata omu taata nazaalayo n'abalala 5 engeri gyali Haji eddiini ekikkiriza wekitewe kiri kati munene ekimpaliriza nga taata wange alwadde naye yamala n'awona era nagenda awonye naye ng'embeera kale waliwo ebitagenda bulungi twetaagamu ka support ka ssente ate nga nali njagala nnyo taata wange kuba yanjagala nnyo yanjagala nnyo kubanga okwawukana ne taata wange sitole gye sikunyumiriza nali nsoma nenfuna olubuto lw'omwana awo kwegenda ne banfunira akazigo w'embeera olwo oli mu kilasi nga ki nali ngenze mu siniya ya 5 siniya 5 omwana nakuba busu kaka yakulinza ng'alaba kimaama ki black beauty kati neneekwekamu dadi wange nembeera nga mutya kati bagenda okumpita okugendayo bambi nga mulwadde muyi nga weetaaga obuyambi nga maze okuzaala namwekweka natya kuba yanjagalanga nnyo yagamba nga nja kubeera omwana we nasoma amateeka kati nga buli kyenkola ntya taata wange kinaalabika kitya ewa taata wange kinaalabika kitya kati ekyaleeta okwekweka naye ekiseera kyatuuka nga alwadde ne bannoonya ne banga taata wo mulwadde ne ŋŋenda nga mutuufu weetaaga obuyambi nze omu ku bakulu siina ssente nga nina okugenda ebweru ntaasa eki embeera eri ewaka kyekyampaliriza era okgenda nga wenkugambye engenda gye nagendamu wentyo nentuuka nga njirinnye ennyonyi wali ku immigration mpulira nti wabeerawo ensasagge gwe wagifunako ensasagge ekituufu nayita Kenya wadde omuze entambula yange bakukusa bukukusa nayita Kenya tekwali kukuta yali entambula ey'amangu ebiseera ebyo kuba tewaalingawo buzibu ebiseera ebyo kuba bigenda okwonooneka ffe nga tukoze eki bigenda okwonooneka nga kumpi mazeko ne contract Entebbe airport ndowooza bali abantu b'Abannakenya be baaliyo mu kusooka kuba ffe Abannayuganda baali tebannabatuweera okaminga nnyo yensonga lwaki Kenya gye bettaniranga era nga n'omugamba omwana muyiseewa Uganda bamanyi Kenya nga bamanyi Nairobi Muscat nga bo kye bamanyi yensonga lwaki sijja kugamba nti kwali kukukuta kuba ekisaala kyali mutya mu baasi wa mu nnyonyi twalinnya baasi ne anko wo kuba nali mukulu natambulira ku ndagiriro ne bandisiibinga Kenya ne neeyitirawo bulungi ne ŋŋenda Kenya tofuna buzibu bwonna tewali buzibu paka ku nnyonyi ne ŋŋenda experience y'omulundi gwe ogusooka okulinnya ennyonyi yali eti natyamu nenyweza nnyo kuba nenyweza yagiranga naye kadududu nenyweza nnyo wenti nga mpulira n'amatu gannuma nga sibitegeera nga ninganga aloota in fact nalinga aloota buli kimu nga ninga aloota mutuufu ngenda otuuka negyendaga nga mpulira nga awunze nga sibitegeera nga ndabanga ebyawaggulu bitunudde wansi olw'ensonga nali sikisuubira essanyu ngenda otuuka abantu baali banaye nga balungi bebatugamba nga basala emitwe biki kuba visa yasooka nejja nebanga ogenze gye bagenda okusalirako omutwe ningamba nedda kankozesa omukisa gwange wemba ngenda kufiira nali mukkiriza wemba ngenda kufiirwa Uganda nja kufa newe nalinnya ennyonyi nja kufa kati enjawulo 0 kangende ngezese ennoonye ku mukisa gwange olwagenda na biki benagenda nabyo mu butuufu natwala engoye zaali 3 natwala ekiteeteeyi kyali kya Kakobe jjajja wange yakimpa nga kinene nnyo kya sharia nga kinene we natuuka ku airport ne bangamba nedda ekyo tokyambala kitereke yambala empale ate ebyempale nga nali sibimanyi kubamba nali sibisuubira nga manye nina kwambala kiteeteeyi ngenda mu bakimu basiraamu nyambala empale ningenda bulungi nnyo nentuuka ne banyanyiriza ennyonyi teyayimira bwe yayimirirako nonna mu lugendo nafunamu stopover yali Ethiopia kuba nalinnya Ethiopia Airlines gye nalinnya nga ngenda Oman nenfunamu stopover we nabumulamu ne tuva mpaka Muscat. Stopover ne yali eta teyakuwa buzibu bwonna stopover nebowa
natuuka nendaba nga situuka gye ndaga nga njagala ntuuke mangu ngenda kukola nga mmanyi omulimu bajja guntwalako kubanga baali bannonze nga bangambye bakama bo bakulinze otuuke okole nga njogeddeko nabo ku masimu kati nalina okupapa kungi nga ndaba banjwisa family wagifuna okyalina eno Uganda ne njogera nabo bulungi nnyo ne muteesa omusaala naye nga baali bangamba bampaadiramu reals 70 reals 70 reals 70 reals ne bannyonnyola muze Uganda 7,000 bannange nga ndaba nnyingi nnyo nga nyingi nga ngamba nja kola nze ne mpa contract ngisayininga n'emyaka 6 nja kola nze njagala kola ndabirire family yange. Wow. Butuufu ekyali kati tuuka mu kkubo mulimu stop over nga ndaba ndwisa. Omwamala usanga mmeka Ethiopia? Twagenda twagulandingawo sawa zaalinga 5 ez'okumakya ne tuvaawo beera emyezi ekiro. Unakulamba nga oli mu ggwanga nga ndi mweraliikirivu nga ngamba oba ennyonyi yandese. Walinako mikwano gye watavulira? Saayina mikwano naye nga Abannayuganda baali bangi. Nga bo beeyagala balina ne ku smartphone beekuba ku bifaananyi. Nze nga siina kye nina kamapeesa kanga kaazikidde tte sina gwe mpuliza ndi wano ndi kiki ekigenda maaso. Enjala yannumamu awo kuba namala kudda mu nnyonyi kuba saayinamu ku ssente seeseetinga nti oba nte kyengise ku ddoola ndyeko ng'abaana bye baakola. N'ekirala saazirina nali siina kuba nali watuve Kampala ne ssente nga mmeka? E Kampala nalinamu transport antwala pozi neze Uganda mama wange ziyampa okulyako. Yakuwa mmeka? Jaka jalinga 3 naye nga natuuka mu Kenya nga tezikyakola nga nozikyusa saabikola naye nga munyonyi nalyanga kyekyenjawulo n'ogirinda ennyonyi ejja olye nga etuuka ddi nga ndaba obudde tebutuuka bwe kitabo kyali paka wetwalinya nentuuka mu Masikaati nasanga banninze munyonyi omwo olyamu biki? Munyonyi omwo mwalimu ebyokulya mu butuufu nali ntegeerako nkoko yokka na muceere ebisigadde nga sibitegeera nga mbirya naye sibitegeera. Tewatya kubisaba? Nabisaba byonna kubanga okumanya nabisaba nasaba ne kaawa ne bambuuza tukuteeremu ki ne bagamba bateekemu sukaali nenywa kaawa bannange nga akaawa munyonyi nenywa kaawa nga akaawa nali simusuubira nga manyi waffe bamuteekamu kacaayi ne tukola kasukaali ne tuwoomera tumunywera ku caayi naye olinga akaawa nnyo kaawa yannemesa ngamba siridda nga balina biringa blue band ekyo nakisiga ku mugaati n'omugaati ne gunnema nga biri tasteless sibitegeera. Oli mayonnaise kyandibanga nga nsaba blue band nga bakuwa obuntuntu bwanjawulo bungi nnyo nga macaroni olwagezi nze kati ngamba bineno biki eka noodles babakuwa munnange weetito naye nga kati ekyokunywa kyo kyansala naye emmere yo enkoko olw'ensonga nali ngitegeera. Ebifinga bimekaawo? Kuba obufi butonotono kuba nali nsuubira ne ku ttooke naye teryalimu. Yaggisanga mu Uganda Airlines n'ekikomando oba n'ekinyeebwa nga tuvuga munnange nga tufuluma nga tutuuke Masikaati nsanga bakama bange bankimye naye nga beebisa ebintu nga beebuutikidde ennyambala gye bambadde bambi nenti ogenda we bali neŋŋamba bano sibe ne bandaga ekifaananyi weekiti ne driver naye nga mbatya ekibantiisa ebintu byonna beesibye bo beebikkirira beeyambala ebintu ne byebuutikira ndi musiraamu tubiraba bulijjo naye nga basukka ne bateekako kireesu neŋŋamba nno Katonda wange be bana batalabaani be bagamba leero bannina netya ekizibu ekiriwo lulimi tebamanyi Luzungu simanyi Luwarabu n'olabira awo ttagali okubonaabona okwali awo nga kwa lulimi naye ng'okola bwe natuuka ne bannyaniriza amamba kirikiri ng'akozesa sayini tudda ku lwaki ku lwa sayini nembeerawo kirikiri kasa yateekanga nga emmere bagintera kirikiri nga nkola ki nga ndya nebagira emmere nagitegeera gwali muceere kizibu kyali kimu yali kaamulali ng'oli kaamulali olya n'okaaba n'amaziga
naye ekyenjawulo kyali kimu nga bagaba enkoko nga nnene kubanga Uganda nali sigirya yo n'ogamba bampa essuwaani emmere ng'eriko ebifi by'enkoko nga bimeka nga binene kumpi nkoko nnamba naye mbutuufu nalina amaalo g'okulya bambi nalina enjala y'ewaka enkoko y'okugiryako yidi bampa essuwaani y'emmere naye nagamba naye batampa musaala nga mpera sikyali nenfuna emirembe ng'emmere ennungi ndya soda ndya buli kimu nga sineegomba musaala nga mpuliranga ne bangamba tukuba omusaala tetukuba kasaba banga bampadde emmere emmere mbeera abantu bameka famire eyo yalinamu abaana baalimu abalenzi 3 n'omuwala abalenzi baali 5 obubiri bwali buto n'abakulu baali 3 then n'omuwala omu ne maama ne taata abalenzi baali bakulu era n'abaana sasa nga obubebi buto nnyo omuto yalinga myaka 8 kiza baali bakulu kakati ng'obuzibu obuliwo bwa communication bangamba kola kino era nga ntwala butwazi nga ski ng'omanyako kamba agenda kukwata mpaka akakwase kaleete ate omugoberero kamutwalire wali olw'ensonga tayagala akole ki akolage nti akeereetedde jiiko kashuga n'agenda n'akakola ki n'akajje n'agenda naye n'atambula nga kutte ku mukono n'akutwala wali akajiko n'akakusongerako n'akakwasa n'ogenda n'akutwala n'atuula wansi n'okamuwa wonna waabaali ye nga kyafa alina okukola kyokutuma emirimu gye mungenda nga njiga mpolampola olini kuba yagiranga nga wenkola ekirungi nga ŋŋamba ng'akola ati kigalo inte very good nga oli mulungi inte very good akoko nga kamanyi kokakoka ne kuba n'abaana banayo kati kwali kanya amanyi luzungu tewali bambi nga niwe omugamba how are you tebakamanyi bambi nga teri amanyi olutandika okazana bwali buzibu bwa lulimi bwe bwasooka okummenya nendabanga emirimu miki mingi naye nga we nagenda nga ntegeera ne mmanya bye nina okukola emirimu tegyali kizibu otandika ddi okufiitinga eno naye muno kati emirimu ntandisa okugetinga gye giri kyantwalira emyezi egiwera 3 kubanga bali abantu baalinga bakozesa basaasira twazukkanga ku makya yanza okusanga saa zaali 10 sawa oluusi 2 nga mbeera mmaliriza feezi esooka nga nina okwebakamu then nzukukaawo saawa 4 era nzire mufumbire nfumbe mpaka saawa 8 era nga nina okuddawo neebake kati awo bwalingawo obuzibu bwa communication nga baŋŋamba weebake saa yakwebaka olw'ensonga nga bandaze engoye z'okwoza ze nga simanyi nti obudde bubeera bwaki bwakwebaka omala kuzuukuka n'oyoza baagiranga ne baŋŋamba nom kati nze nga mpuliranga ŋŋamba nti no more sleeping ndowooza nga kyakola ki nga nsituka mangu nga ngenda nkola emirimu mu bwangu nga nom nga jankimayo nga nkwata ku mukono nga ntwala mu buliri nga mukama wange omukazi nga yebaka ku buliri bwange ati nom kati nga nze mpuliranga no more sleeping nange neneebaka nenkikwata mpala nemanya nti kati ekitegeeza kikwebaka bagamba nom nze nga mpuliranga ga no more sleeping nga nze kyo mbwongo kyekikola ki kyekinzigira kati omusaala gutuuka bampa omusaala obuzibu bwaliwo n'obuzibu bwe nasooka ofuna bwaliwo kuba wakasi mu Uganda nga baŋŋamba nkubire abeeka mbagambe natuuse bulungi naye nga simanyi nti oba olina okuteekako koodi yeeka essimu eyitemu nemala ebbanga nga gyendi nga tebampuliza ewaka nga balowooza ki nina obuzibu abeeka beeraliikirira namala omwezi gwali gugenda mu mwezi kati mpaka ne babuuza omuwala omunauganda nti gwe okola otya okuwuliza abeewammwe ne babagamba muteekeeko koodi then nenkuba ewaka essimu kuba nze nafubutuka bufubutusi wekityo nempuliza ewaka ne bampuliza nga basanyufu olewaka owuliza ani maama taata omuntu gwe nasooka owuliza yali taata kuba essimu ya maama nagikubanga teriiko nasanyuka ne baŋŋamba n'okuŋŋamba nedda inte very good ne bangulira ne bampa essimu ey'obwereere eya WhatsApp kwe kutandika n'okukwata ku ssimu ya WhatsApp nakikyeyo mu maanyi 22 years ng'oli Uganda tokwatanga ku ssimu ya WhatsApp 2015 ate zeka zaaliwo kirabika kuba nazirako ba neighbor naye saa ziwaaki
Saazi wabudde. Wazi wabudde. Oluli ono yakuwagula okujja mu ssimu yakulimba ki? Kwa se balinga batulimba masimu. So katuddeyo kema gati yakulimba na simu yakulimba ki? Yalinako ssente. Kaali ka ssente. Zaali ku ssente era kyanjigiriza n'ingamba njagala nkole nnyo. Akikuda musajja kunnimba lwa ssente. Nedda nayiga okukola kye nali siina mu bwongo nti nina okukola omuntu yenna okubeera n'obulamu obweyagaza. Okay. So kati oli mu kiyumba musala gutuuse okusasula. Musala gwatuuka ne bansaba amannya era nempayo amannya ga maama. Oweeye Masajja twazisindika ssente kuba kasente kaali kampolebbwa bwolebwe tekaali kange nali nina okkazzaayo nenkasasula ne anko nemusasula ezizezeya kuba zaali ssente ziwera ku byumu yegattagatta nempeerezaako ne tati wange ne mami nitandika obbalaberera. Bbanga nga kirisi okumalayo gano gonna gonna amabanja ge waleka ewaka? Ebbanja nalikiryalingira myezi 2. Maama Masajja n'omusasula naye nosasulayo anko nensasula. Kati ayisigadde otandisa okufuna ezizo. Nitandika osevinga awo. Then mukama wange n'atandika okumbuuza nambuuza waliwo olinayo baganda bo nitubeera nga abasobola okukola mu family nenfuna ne baganda bange abajja. Baganda bange abajja okukola nitubeera nga akatundu kanyuma. Akatundu kali mu kiyumba kyennyini ekyo. Awo nembeera nga nfuna baganda bange abajja okola mu area eyo. Naye nga obamanyi bawaka. Nga njogera nabo bosi nabasindikira tiketi ne bajja ne tukola awo. Kati ekitundu ne tukinyuma ne tubeera nga tuli Bannayuganda bayitirivu nnyo ng'ogamba ekyalo kyaffe. Naye luli eri obuzibu twali tuwerawo 2. Abawala naye nga bonna kubajjiddeko. Abamu balina be bajjirako naye twawera. Abantu baali batwagala Abannayuganda mu kusooka baali balina Bannakenya. Buli contract eyaggwangako ate baali balungi nga bagaba akasente kaabwe katono naye nga basaasira omuntu ate nga basasulira mu budde ate nga bategeera omukozi. So ekyumba kino kimazeemu ebbanga lya myaka 2. Buzibu ki bw'okisangamu? Mirundi emeka gy'ojjuka n'ogamba nali mu kiyumba naye waliwo ennaku zino bwezi? Obuzibu bwe nasangamu tewaali permanent time ya kuwummula. Ng'oyinza okugamba nti okoze owummudde gonalaba bagamba jangu okole kino n'owulira ng'ofa naye ng'omutima owulira oyagala owummuleko. Era kyekyampalirizanga nengamba singa nzirako eka njagala neebaka empummule kubanga ekizibu ekyalingawo balinga emirimu ogikola ne giggwa naye nga bw'olina okubeera ng'olina emirimu gy'osuubira omutima teguwummula paka bonna nga baweddeyo beebase nga teri kuwummula ate nga teri kulaba tebagala kulaba ng'otudde naye nga bakuwamu obudde obw'okuwummula naye obudde obulala weebuzeebuze. Obuzibu obulala bwalinga bwa keera ze saamanyira bintu bya keera nnyo nali saabimanyiira. Banza okusanga olusi ssaawa 10 kati ssaawa 10 ogenda zikola byokole byomala byokole by'olina okukola obimaliriza oba obudde bwabyo tebagala kulaba ng'otudde. Era ekyo kyampa nnyo obuzibu ng'alina okulawuna buno obudde bwakola oba obudde bwakola newe oba obimaze noonya ekintu kyonna ky'okola teri kutuula weebuzeebuze oba okuleka mpaka obudde bw'okutuula nga bukoze ekibuze. Naye oba obudde bwakola tolina kuwummula newe oba obimalireyo wakiri bikola empola. Kati ssaawa yatuuka nga olusi nga njidoojingamu nga kyenkola nsaala simala nagendangako mu kusaala. Ngoda ku musaalo? Kati kye nakolanga omusaalo gwange naguteganga emabega w'oluggi boosi waanaggulira nempulira nakutamanga nti ku musaalo nga namaze dde okusaala maze emirimu naye nga nkimanya gyayomba lwaki ntudde nga sinnamalire obudde bw'okuwummula tebunnatuuka. Nagikolanga mangu ne ntuula ku musaalo ne nteeka omutwe wansi ne neebaka. Kati we yajjanga ati okusindika oluggi nga nze gugulukuba nze ne nzuukuka ne mpawa mukolo ne mpapala nambuza obadde okola kimu mbadde nsaala nangamba yanguwa naye nga mbadde mpawa musegula wa musuwenti ne muddamu muswala nangamba tewali kwogera lazima Haddijah ng'osaala tewali kwogera. Ng'okusaala kuba kw'ekitiibwa. Nati kati neekanga nga ne mugamba nsaala swali ana swali nangamba teboogera nga basaala naye nga mbadde neebase nga sibye mbadde neekwesewo bwekwese sobola otwaliriza obudde mpaka obudde bw'okuwummula bunaatuukira. Obuzibu obulala
mukama wange yalinga muyombi Mukazi ayijjako waya bonna kusooka kyampisa bubi nnyo nentya era nakaabanga nga buli banyombesa nkaaba nesa kyatuuka nenkimanyira neneebuulirira nga nze neŋŋamba nedda abantu bano mbawulira kuba naliko ne mu groups engeri gye baali bangulira essimu ya WhatsApp nga nsomako ku bannange embeera ze bayitamu neŋŋamba olaba gundi ayogera ati ne gundi ayogera ati kitegeeza ne we naagenda wa bonna we batyo Mungu watalaika we yabatonda kati nze nga nze Haddijah sina kyenyinza kukola bakyusa mbeera zaabwe batyo ebaakula kati kankigumire bugomezi sigenda kuddamu kwekanga nga bayomba nakolanga ensobi nga kasita ngamba sorry newasigala nga ayomba nga tekimpisa bubi olw'ensonga nekimanyira that is their nature katonda watyo we yabatonda bayombi kyekyo byeyokayoka ebyasinga okutawaana nekira mpozi tenatuukako nga akasente tekazze nowekyangamuko akasente kange kajjanga mu budde bakwongezako ku musaala tebanyongeza naye nga bannimba ne baŋŋamba tugenda kwongeza ekiseera kyatuuka ne ndaba ng'eryo 7 ntono we natuuka nga ki nga n'emmere tesikyayagala mmere tonyumiza mmere nagikuta ensaba eyo nga ne mbagamba nkola ki munyongeze kuba nagangenda bakola emyaka 6 ne mbagamba temunyongeza ne baŋŋamba atukuwa kina ne mbagamba temumpaka 2 ze sigenda bakolera contract gwako nkola ki nzirayo nnoonya ensi empa ku ssente ne banneegayirira naye tebanyongeza ssente nasigala nenkola 7 nafunanga emitwalo 63 egya Uganda naye zaalinga zimmala eri ewaka okusinziira kuba nali siziina just omutima gumera bumezi malala buli we weeyongera owulira nga ekyo tekimala naye nga oba osibuleko ogamba kizimala kyekyo mpozi n'obuzibu obulala bwalinga bwakunduumira nga nze mpulira ni muntu mukulu saagala kundagira njagala nkole kyenkola kikyempulira kyemmanyi teri byakunduumira ng'akunduumira nekyogenda okolaga kino nga tonnakikola nekirala kuŋŋamba nti ddayo okole oyoze kino eno tekitukudde ebyo yalingawo naye nga ayinza okugamba ddayo olwozeza n'olugolola nagamba lugyo terwatukudde luliriko ekko odoze mu mashini olwoyoze lukala atoddemu olugolole ebyo byankyankalanyanga nnyo olunaku lwakera n'ofunamuko obutakkaanya n'owejjako naawe n'obayisaamuko eggaali n'obavumamu kaawo oba n'obayombesamu walingawo obwana obuto nga bumumanyire obwo bumyaka 8 bwalinga nga mpulira bubi akaana kakato kajje kandagire era ekintu ekyo kyatuviiramu nnyo obutakkaanya n'obwana nga kajja ne kagala kola kino yose suwani girete mangu duka lwaki otambula mpula girete gizeeyo dde ng'odduka ekyo kyo kyantabulira ddala nga mpulira omwana omuto talina kukola ki kunduumira ndi muntu mukulu nze muzaala naye we nakikakanga nti mbulage nti nze ni mukulu ku bbo nalaba nga kyanviiramu buzibu ne ntuuka n'engondera obwana obwo fakiti nayagalako n'obuyisanga obwana bwe Uganda ne nkwatakamu ne nkasabula nga kayiye amazzi obwana obuyitirivu bwajja bwankuba obwana bwankuba amayinja obuyitirivu gye samanje bwaba ne bumbuuza lwaki okubye muganda waffe gwe Aswad gwe muddugavu gwe okuba omwana omuto munne mama waabwe abakadde engeri gye baali nga baalina ku kisa eky'eddiini ne bantaakiriza ne baŋŋamba nedda omunanyiza ebbali naŋŋamba abaana beno tebabakuba gutolaba nti nejo yaze n'akuba mama naye olabye mama yamukubye nenkimanya nti abaana beyo tebakubwa bakuba amayinja agaddala ne bujja ne bunkanyugira amayinja katono bwankubira ddala nemmanya naye okuva olwo nenzikiriza obwana bye buntuma ne wema musanze akoze ensobi mugamba bugambi sijja musabula busabuzi era obwana okuva olwo bwanjagala ewaka ne wagonda bano baneiba nga bajja n'engoye mbonza Haddijah ngolole nga bo bagamba nedda temulina abakozi baffe wammwe ono Haddijah waffe nga temumpita kadaama nze tebampitako kadaama era ng'olina janga kadaama jangu ogolole nga bubabuuza ani kadaama ono mulaba kadaama ono nomulaba kadaama ono si kadaama mu Luwarabu bakiyogita bati kadaama buli kitegeeza mugondi omucho mukomba box ye nickname ndoza gye baba wange no bagamba bannamusisi naye nga ate mu lulimi Oluwarabu oba okigenderedde kiri wa kitegeeza entobo y'ekigere wansi oba
kigenderedde. Kigambo kadaamu. Kadaamu. Kiza kigambo kya kusa mu wansi. Kulengeza. Kati ngene Uganda bye bayita bannamusisi bamukomba box simanyi biki. Kyekyo. Sawo wawe obulamu ne bugonda. Obulamu ne bugonda kasita nagondera abaana. Era nga magezi gempa ina yagala okola bwa maidi waka osangawo abaana. Togondera omukulu osobola omujemera naye gondera omwana omuto. Obulamu bujja kugondera mwana yafuga ewaka. Bweru yafuga musiza abawalabu. Yes, omwana yafuga ewaka. So twogereko koko omaze olwo oyiseemu ebbanga ligenze nakukizo juka nogamba haizo zizali happy moments si mu kiyumba. Byalinga biseera bya kisiibo. Biseera bya kisiibo omani saakolanga mirimu nakeranga kwebaka. Mbaye sawa 10 kufumba sawa nyange meme juwedde bagamba tambula genda joyagala. Nemisana konna kusiiba oba oyagala kutambula bakwebaka tewali busiba. Ngokiriza kutambulwa. Banzikiriza kubanga nayinanga baganda bange ku kyalo. Ate bali abantu balinga abanjagaliza ndabe abenganda zange. Naba bayita balinga bameka. Naye abenganda balinga nga abawira omukaaga. Byo waleetwala. Abanzigirako ku mugongo n'abalala abagira ku balala. Kuba waleeta wa connectinganga boss we yakubuzanga omukozi. Lugani nayo ne gwalese nayo n'abaaka amugirako ku mugongo. Kitegeera wekityo obulamu bwabwe. Mulane mukubamuko ku kiboozi. Era. Ewaye bakuyisa bati eyo. Obulamu ne bugonda kuba mu kusooka nga ndiyonzeka. Nalina obuzibu olulimi. Kati we nalaba abaganda bange nga bazi nayogeranga Oluganda. Nenekanga ndabanga akoze omusango. Olw'ensonga manyidde Luwarabu lwokka. Kuba lwe boogera lwokka. So kati wayogera wajjana mwana mukomuko ku kibozi bibozi kibe mwanyumyangako. Kiseera eyo mu kiyumba. Mu kiyumba twayagalanga nnyo okukola saving. Nga twagala okwewa numbers. Ti ono yafunye gundi guno mwezi tuguwono. N'ekirala nawangayo nnyo ku budde we nagenda mu kiyumba nafuna ku budde obusoma Quran. Kubanga nali nga sina byakola nnyo nga noonya group ezintwaliriza ebirowoozo. Nenjiga Quran. Then n'ekirala kyali kituufu nsobola okufuna nga nsobola okuconnectinga n'abaana okutambula. Kusinzira bakama bange engeri gye baali bakola kibaali baagala abakozi. Nga mugamba mukama wange airport clearance kati akakasente nimbeera nga nkagatta ku ssente zange ninkola ki nempeza akasaala kange n'abeera nga sikaaba nnyo nti nfuna ssente ntono. Nga wali mu kujjukujju. Kubanga nagamba Katonda nfuna obusente butono naye nsaba ongaziyize. Mbeere nga nfuna ku ssente eziwera. Olwamala ne neesekerera ningamba naye Katonda agenda kungaziyiza atya bakama bange baganye okunnyongeza. Zigenda gaziwa zitya. Awo ekyajjaawo ekya connections. Nga wemuwayi nga nange mwongera mugamba mwana bamusabye ku kisaawe emitwalo 5. Ago nga nange agamba. Nga ngatta ku musaala gwange nga nkola ki. Ng'oyitawo. Gampitawo. So ebimu ku bintu bijjukira ebyessanyu. Ebyessanyu. Okulya obulungi, okwebaka obulungi, okumpisa obulungi nayagalwa banjagala. Kubanga nali Uganda nga ntandise obeera sitaaka nga ndi stranded. Olutuuka okwagala okuvaayo mu kiyumba eno. Kutuuka okwagala. Nalina ensi gye bandukiddemu nga baŋŋamba eriko ku ssente egaba ku ssente eziwera. Kiki eyo? Baali baŋŋamba Canada. Kuba nali nkuŋŋaanyizaawo ku ssente. Kati namukwano gwange gwe baali bagenda otwala bamutwala Canada. Bamutwale Canada. Ne bamubba tebamutwala. Kati naye mbitya niŋŋamba kansooke mpumulemu. Then wabaawo Omuwarabu mu Oman. Yali ampisa enzireyo nkole naye ku office ya Oman yaba maid. Na processingira visa yali ataddeyo empapula. Awo Oman we baatubaningira Abannayuganda. Mwaka kyoko 2017. 2017 awo 17. Nisiddayo. Awo nafunira program yoba wansomere South Africa. Linda katono nnyo kati bagamba ogenda ovaayo olina balimba kituufu bwekyo kiri obalimba. Nabagamba ngenda kuwummulamu. Kambayo muto wange ajja akole waneeno. Mmale omulamu emyaka 2. Then nkomewo. Nimbaleetera muto wange Swagiya naava. N'agenda n'akolawo ewaka. Kati contract ye we yaggwako ne bampita ngende ne neebuzaabuza.
nga baali tebamwagadde kiki anti nze banze gwe baali basiimye nze twakwatagana bulungi ate naye yali akooye yali ayagala omulemu nga balowooza awo omulemu agende nze nzija ate naye addeyo bwe batyo lyeri ali essuubi lyabwe weekitowo kyali. So okomawo e Uganda okomawo n'akasente akawera? Nakomawo n'akasente kuba nali mpamteesiteesi genda Canada bwe nalaba nga munnange gwe nali njagala ndabireko bamubbye nengamba kanzigulemu kapoloti e Bulenga nimbako kapoloti kengula kati awo nosooka noga kansoka nsigale e Uganda nemberamu ke Uganda ne bansomeramu ku ddiirwa awo eya South Africa. Uganda beeramu bbanga ki ng'okomyewo? Nabeeramu emyezi gyalinga emyezi ng'ena kuba nalina engeri gye nali nti nkonekitinga ku baana neba offices ezimpita companies nintandika okukolakola nazo ya wano Uganda nga nzirukanya mbaddukanyizaako ku mirimu then nafunira ddiirwa ya South Africa ne bansomeramu e South Africa naye lwakubanga bye bansomeramu si bye nasanga. Ani agikusomeramu? Waliwo awo mukwano gwange eyansomeramu ddiirwa ya South Africa nangamba jangu eno waliyo ku ssente oyinza okukola nimbuuza kati mirimu nga kize gye nyinza okukola nangamba oyinza okubeera okukola obusawo kati obusawo nemuga naye nga obusawo sina experience ngenda kukola ntya wasomeramu obusawo akava mu Kiyumba nengamba nedda eno tukutraininga kati nange nengamba kange ne South Africa nengamba dadi kuba dadi awo nali nkomyewo nga yawona nga nfunyewo kasente yanga nsupporting ewaka nsitudde kuba nange bagenze ebweru embeera yeka ngikyusakyusiza nalwana baganda bayona ne batambula ne tuba nga tukyusiza wamu embeera y'ewaka kati nemuga dadi kati kangende South Africa bandiridde mu deal wet ne wet nangamba genda okole eyo nayo ki nze iwato bayogera kuba yayagalanga nnyo nga zze obwongo naye nga South baami naye atwala kyanga ng'alaba nga nze mugezi waki kumbe nange waliwo abagezi abansinga munaye abagezi nga bansomeramu mugezi we yatusomeramu nga tugenda twagenda n'omwami wange omwami ono bw'okomawo waddamu n'okonekinya n'omwami omwami wange oli ow'olubuto wa senior 5 ebyo bireke okomyewo after 2 years omwami omusango tafunye mukyala mulala ebyo sitole tugibuuke akalatowaye akadama babafeera bakadama bafeera akasente kaabwe kwe tebakufeerako kasente omwami nali sita 10 kyange so mupulaninga mugendesa naye nga tugenda batusomedde e South Africa waliyo obusawo temu buno wabagondo waba Ivan Semwanga munange nga tugenda obusawo nga kuba ne bakamu awo ne ndowooza namu ningamba nga nze nkuta ekikebe ekigaba Panadol